Ku Big TV tugoberera ensonga mu programu ensonga mu ddiiro gye tuliko tutunulira bigenda maaso. Tukomyewo ku nsonga z'abakozi ba gavumenti ez'ebitundu. Sabbiiti ewedde twaleka tubagambye nti bano baagala kuteeka wansi bikola. Bakama baabwe ministry ne babayita. Ensisinkano yabadde ya lunaku lwajjo. Bano bagamba nti tebaalabye ku minisita n'omu naye bazaako ki. Mukulu Hassan sooka obuuze ku balabi tutandikira awo. Ensaiso nnyo okulaba Big TV ne Mwami John Kibalizi olw'akasagano ke mutuwadde. Kituufu nti twabadde ne meeting eggulo ne government side yawandiikibwa Madam Catherine Bitalakwate, Permanent Secretary wa Public Service, era twagenze mu budde executive ya union, naye bwe twatuuseeyo twasanze nga abakulu bonna tebaliiwo. Okusinza ku mwami eyakiikiridde PS bamuyita Commissioner Mr. Muhereza Patrick yatugambye nti Minister ne Permanent Secretary we babayise mu State House tebaliiwo. Tugamba nti fine, tetulina buzibu kasita abantu babawadde obuyinza to commit government. Bubaka ki bwe babaleetedde ba minister bwe babalekedde wa public service owa local government owa finance babalekedde bubaka ki? Kati kyetwalabyewo ekirala nti ba PS bonna baweereza ba commissioner baabwe be bazze tubalabiseeko. Owa local government Mr. Ben Kumumanya yasindise omwami bamuyita Paulo Okoti. Owa education yasindise omukyala bamuyita Anet. Owa finance yasindise Commissioner bamuyita Onesimus. Owa labor yasindise omukyala bamuyita Hilida Nakajja. Kati be babakiikiridde bo ba PS tebabadde. So ne tusuubira nti babawadde obuyinza okutuwa message. Naye message gye baatuwadde bagambye nti tulinde paka ssente lwe zirifunika. Ugamba lweni di wiiki emu mwezi myaka ebiri tebakyogerako. Babaddewo n'ekiwandiiko ekitongole nti kiikino bakama baffe kino buno bwe bubaka bwe batuweereza nga buwandiike bwe mugenda okutwalira bammemba okukakasa nti ssente zirifunika oba bwe bubaka obutongole oba byabadde byabwe. Byabadde bigambo. Tebatuwadde bigambo, tebatuwadde buwandiike. Naffe twabadde tubwagadde naye bawandiise bigambo era ne basaba nti tusigale nga twogeraganya kubanga ssente teziriiwo, gavumenti terina ssente era tujja kusigala nga twogera. Bayinayo ekyenjawulo kye babagambye nti obaka kati bali tebabaddewo naye sabbiiti ejja oba omwezi ogujja bajja kubayita meeting ebeewo. Nedda tebakyogedde naye basuubiza nti tujja kusigala nga twogeraganya. When and how tebakinyezeeko. Muzaako ki mwenga abakulembeze b'abakozi ba gavumenti ez'ebitundu? Omuntu afuna emitwalo 18 mu kasanvu, omuntu afuna emitwalo 21. Mugenda kuzaako ki? Mwali mugenda kwekalakaasa. Agafuga union gagamba bwe muba muli mu nsisiikano neggwa nga temukanyiza olangirira ekiddako. Era bwe twabadde meeting twabagambye tetukizaganyiza nebyo mutugambye era position yaffe ekyaliwo tujja agenda mu maaso. Naye wabula twabagambye chairman wa union yagambye no tubawe weeks 3 government tujongere okujuwa ye sorting etubulire mu weeks 3 bwe bandi teriyo nga ssente tezigenze kwa akawunti z'abakozi baffe twabasomye ababatafunangako deputy kaawo abamagombola commercial officer parish chief secretary chief finance officers bonna procurement officers. Tusuubira nti mu weeks 3 gavumenti neevaayo n'ekiwandiiko ekitegeerekeka eno engeri gyegenda okukwatamu mu nsonga ez'abo abakozi. Mwagala ssente so si kuteesa? Twagala ssente ate bwe tuba tubala alias tubala okuvanga agreement bwe yatandikira 2018. Yes. Kati omukozi ali eyo kugombolola omuwandiisi omuwa bubaka kati essaawa eno akole ki? Gyo yabadde amanyi ogenze muteeseza ku bya ssente akole ki kati?
No, kati member w'ekibiina kyali tuli ku standby kubanga union yo is a platform wa omukozi wayimirira n'ateesa ne mukama we kati already platform weeri twabagambye nti bagumikiza ate nabo bakiriza nti obutuufu bwenyini local government workers union singa kwali kugira nti ku strike nga bandibadde basoose kubanga embeera ezaabwe embi nnyo ddala naye abantu bo bavuddeyo saawa zino nga bala baavaayo dda sisuubira nti eriyo omuntu ayinza okubanenya nti bakoze kibi obubaka obw'enjawulo eri bakamaabo ye ministry eya finance eya local government n'ebirala bubaka ki mbagamba nti government side kino kyekiseera okuvaayo etekereze to protect the situation in that bamanyi emirimu gya local government bwe ginaasaanyalala sectors including flagship programs nga PDM initiatives programs nyingi ezikolebwa mu local government ate nga zikwata ku muntu wa bulijjo nga zikola implementation ya manifesto za government nsuubira nti government teyandibadde tejja kugayalira nsonga eyo. I still believe nti bajja kuvaayo bakole kye bateekeddwa okukola kubanga kati essaawa y'ebigambo yakoma kati tusuubirwa bikolwa from government. Kale tetugenda kusukkawo awo eyabadde amanyi nti ogenda kuva ku 18 ogende kwano amawulire ogawulire babagambye mulinde paka government lwerifuna ssente naye tetumanyi ddi oba mwaka ki oba mwezi ki. Big TV mubeere bulungi.